Mbegayiride ebyensi tebitwemazzamu emmere gyolyako ne mukazi wo n'abaana. Mbegayiride n'omukozi gy'abaalyako ate temumusenda muteeka wala kubanga emisana temusiibawo. Yasiiba n'abaana bammwe, yasiiba n'abakozi. Muwe naye amata akkute, aleme kuddira mata ga mwana kuganywa mwana kumuwa mazzi. Byonna byonna byokola omukozi bw'ataba muntu mulamu wootali abikola akaanako. Kiŋŋambira akuliraanye. Byonna byonna byokola omukozi wootali akaanako ke kasasula omutango. Kiŋŋambira abantu basatu nze naatera okumaliza enjiri ya leero. Kati bw'obanga omukozi omukola bulungi akaanako ke kafunamu. Mukole bulungi akaanako kafunemu. Katonda atugambye nti anaakuwanga omukisa n'akufuula gwe kennyini n'akufuula omukisa. Oli mukisa gwa kika ki nga n'obumere omukozi w'ewaka bw'ayendibadde alya tosobola kubumuwa? Oli muwanga oyina ki? Katonda akema, takema na bubi, talinga sitaani. Katonda taleeta temptations, Katonda aleeta tests. Kiwandiike, Katonda taleeta temptations, Katonda aleeta tests. Kati tests ezo ne mu bulamu obwa bulijjo ezo ze tukola. Otula tests za Piero inogenda mu secondary. N'otula tests za certificate eya senior 4 n'ogenda mu high school. N'otula tests za senior 6 n'ogenda mu institution oba n'ogenda mu tertiary institution n'ogenda ku university n'ogenda gy'ogenze yonna. Buli mutendera gw'oliko okuguvaako waliwo ebigezo, waliwo ebibuuzo ebiri awo. So basaba ne bannyabo tulina ebyokwekolamu. Twagala ebirooto bituukirire, naye n'oyo asikaali akuuma mmwe ne mwebaka ayina ebirooto. Ne bw'onooba weebase ng'ogaanye okuwulira era ojja kuwulira. Oyo asikaali akuuma nga mwebase ayina ebirooto. You can imagine ya dedicating obulamu bwe. Abeera bweru ekinajja nga kikunoonya kituukire ku ye. Bwe kiba kisoboka afe gw'osigale ng'oli mulamu. Naye abamu otuuka omuvuma buvumi. Naye gwe mushenzi, gwe musiru gwe, lwaki nkonkonye geeti ebbanga lyonna? Gw'osuubira okuba nga asiba ayimiridde asule nga ayimiridde naye nga gw'owebaka. Naye baamuzaala buzaazi. Naye baazaala muzaale. Bassebo ne bannyabo obanga twagala okulaba ku bulungi bwa Mukama, abo Katonda baatwesigisizza bayisizza waakiri mu kkubo lye tulimu, tubalage naffe obulungi bwa Katonda, tugabane nabo omukisa Mukama gw'atadde mu mikono gyaffe.